akwesa kya Katonda omu ku basumba mu kifo kino avuganya nabo balina ebirala bye beesiga naye ye yeesiga Katonda. Abeesiga ebirala balemererwa, abeesiga Katonda bawangula. Kasaba okuleka obasumbuira kwa Mukama mu linnya erya Yesu. Haleluya. Okubanza ku Streams of Life Worship Center Church toko eryaleesiga emisamba naye tirimu ezo yonna yeesiga erinnya ly'ettukuvu. Tosobola kubayibwa, tosobola kubaswaza, tosobola kubawaayo. Tulangiridde obuwanguzi, tulangiridde obuwanguzi, langirira nako obuwanguzi mu linnya erya Yesu. Victory and declare victory. Tulangiridde obuwanguzi obusukkiridde kuliyira okumala wa Katonda omulamu. Amina. Gaba kiwadde Paano natin paano mo? Para que de grupo ya. In the position of chairperson, Sazika Togasti in the position of general secretary, Maki Lambiat in the position of public secretary, and Remain Zamora in the position of secretary of finance, being nominated to contest in women elections for Chuanga village in the interview. Congratulations. Obuwanguzi bwaffe abakyala 23 mujja tulondese Kajanja okutuusa ekifo kino abakyala bonna bali mu kiwanga Rwanda bategere nga waliwo Katonda, batambulize amaka gaabwe Katonda, balere abaana baabwe mu Katonda, mulonde omuntu alina embala y'olwa Katonda. Nsaba Mukama w'abakyala agenda yeesidde ku kyabakyala mukyala jangu ebireko dakikemu Chairman Logolo tubavubuka naye lwakuba timubiri naye wa myaka gyaffe tulina omuntu alaye wanse kuba tumawuliramu emirembe yoyo agwa ku saidi y'abavubuka n'abaki n'abakulu ffenna tutwalira wamu kati oba oli ne wanajje oba waaki naye watandikidde kuki owaneeno naye tetumwewuliramu ki emirembe nti ye muntu waffe olaba ne bw'oba oliwa omukono akasimu akutuukako ne waba asindika omulala so kati tumutwala amala ofuna empapula ebisigadde bineekola byokka kasita ambulera kyeki ke kabonero oba ye manvuuli simanyi naye era kasola bakano gwe okola ki
otikinga butikinzi kyekyo bwe kaba ka mugongo ogenda laba akasota kuba tewajja tumala tugenda kugisimba yeetooloole nga bwe tugiddamu nga naye bwana tunulako emabega ayinza nozirika